wa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero biiznillah njagadde tubeere nga tusowolayo ennyukuta ya saadi. Ennyukuta ya saadi mu butuufu oba ogenze mu lulimi lwaffe Oluganda tojja gisiŋŋaanayo okuleka nga baayungirira ne baddira s ne bateekako w ne bateekako e nga kyoyinza okusoma nti sa naye nga mwana wattu teri nnyukuta ng'evuddeyo yeetongodde nga bagiyita saadi mu lulimi Oluganda. Nabwe kityo nebeera nga y'emu ku nnyukuta enzibu ezituzibuwalira nnyo ezituzibuwalira nga tusoma ekitabo ky'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ennyukuta ya saadi obufulumire bwayo kubanga okutegeera ennyukuta n'okumanya ennyukuta olina okusooka okubeera nga otegeera obufulumiro bwayo. Ennyukuta ya saadi efulumira ku kalimi ku katwe k'olulimi nga kakwataganye nga kali mu maaso g'amannyo abiri aga waggulu n'amannyo abiri aga wansi. Space eyo nga akalimi kafulumye naye ng'amannyo tegakwataganye aga waggulu n'aga wansi we wava obufulumiro bw'ennyukuta eyo, ennyukuta eyo eya saadi. Ennyukuta eyo eya saadi etawanya abantu bangi nnyo nga bagisoma olw'ensonga mwana wattu tukola ensobi ne tugisoma nga tugisomera ku mumwa. Oli omuntu n'asoma saadi naye ng'omumwa gwe gusongose. Mathalan n'agamba ihdina swi eyo enno mwana wattu eba nsobi nga tusoma Qur'an ey'ekitiibwa. Omumwa gwaffe tegusongoka, teguyina saadi, terina kakwate konna na mumwa. Nabwe kityo tuba tuyogera bantu bangi nnyo tukola ensobi eyo omuntu n'agamba ihdina sirata eyo nsobi bwe tuba tusoma Qur'an wabula ekituufu ki ihdina kuba tugambye saadi هكذا ويزم شفتيه أمر لا داعي له وتشويه لصوت الصاد. صا صو صي كما نقول سا سو سي كما نقول زا زو زي. أما صا صو صي هذا تغيير لحرف الصاد وغير صحيح ولا